abatakkiriza munono ne batuvume ne batsirika sibalinaako buzibu abanatuugisaamu amaaso nze ngenda okukulembera eggaali ebijjawo baleme kubeera kijjukizo wano kati bonna bali wano twabateekawo nti olwokuba music ya Uganda omuntu bw'ajja wano anywa ku mazzi era eno ye reception kompyuta zaffe zonna zibaawo wali mugundi so bw'oboze era tulina ne room mwosobola okuwummulira lwapa nti bwasiba ebisumuluzo naye kino kisenge ky'abagenyi baffe bwe baba bazze wasobola okusula tugeze kusula avudde wala ate seeyo yokka nti zino zonna era bwolaba nti omuntu yenna alina ofiisi ye nebbaamu teguzinja tutwala ndikulage naye kati nga bwolaba ekikomero ekyo okiyita otuyita eyika eyemu n'ekitundu gyenkugambye wagikwata n'ogiwaayo nagikwata n'engiwaayo bukolo kitegeeza wemanzikiriza muno wano neeyagala simanyi nti ekyogenda kufundawo si wange era nze nsula ntebe era kyokola nti kuliko ennyumba zino ez'ennono ajja kuba alina lubaale kati nze nvuddewo ajjako naye ajja kuba alina lubaale nze ekigwa ekyange eky'oku kibuga kiri Busunju ekikyo ekyange era kiri kuyiika 25 wano oliwo ku lw'okuba gwe Ssaabakabona aliko senga owummula Ssaabakabona omulala najja yaba alina okusinziira mu ntebe y'owooli ku ttaka lyo lyeweegulira n'oliwaayo eri obuwaayo tolemere nnyo mu buyinza ennyumba ezo zonna asisobola kulemeramu kubanga nange ye contribution gye natoola era lino ly'essinzizo ly'omusajja omukulu Ssewamala Musoke essinzizo lino erya Ssewamala Musoke erya jjajja waffe Ssewamala lirina ebintu bingi obadde emmanga ng'obuuza naye ekitundu ekya Musoke kyekitegeeza ki kyekiriwa amabala ago galaba gali 7 Munnaganda alaba bw'ona owandiika ekigambo mu Katonda era kirimu ennyukuta mmeka 7 kakati omwoyo ogumu gwakawagga omulala gwe gufuga embuyaga omulala gwa Musoke gwe gufuga ezzadde omulala gwa Kiwanuka gwe gufuga eddoboozi mugwe n'omusaayi omulala gwa Kitinda gwe gufuga ennyingo zo okuba nga zeeweta omulala gwa Ndawula Sserulanda era olaba imifumu ya Kabaka Ndawula lirina ennimi ziri 9 nga oziraba nti Ndawula yeyafuga planets 9 yeyafuga ensi yonna jjajjaffe Ndawula kati kino kitegeeza bino byali biwandiiko bo baawandiika nze nafuga ensi yonna naawe okimanyi planets ziri 9 kakati amafumu ago byali biwandiiko by'abajjajja baffe nga ze ntabaazo kati ze baakozesa okutabaala ensi eno kati emyoyo egyo 7 gye gifuga obwakatonda kati olw'okuba nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekkiririza mu bwakatonda tukkiririza mu kabonero aka Musoke abalala tebalowooza nti abasiyazi bakasanga nga Musoke owaffe tumumanyi kati tuli mu kulwana okulabika ng'ebintu ebyo tubijjako tubikomyewo ewava kati ke kabonero kana ka Musoke era oyinza okutunuulira ebintu bino oyinza okutunuulira empagi zino eyemu ekolebwa omwoyo guli ogwakawagga eyo yakubiri olaba kkala eno yakusatu eno yakuna eno yakutaano eno yamukaaga eno yamusanvu eno kakati gyemyoyo 7 kati muno mulimu essanduuku y'endagaano eyitibwa Ssewamala eyamalamu y'endagaano Ssewamala mwali mu nnyumba eno era bwe tunaatuuka ekiseera naye ojja kutuukayo kakati bwe tuba mu bwakatonda bwaffe era ojja kulaba nti emiwaliyo jangu zikirizibwa ati oli mukkiriza eno kereziya ey'ennono naye nga okusinziira ku bantu abalala kyebalaga n'ekifaananyi kyebatoogerako nga tewaliwo kintu na kimu kyesinkasa wanyumba era entebe ya Ssewamala eya Ssewamala Musoke entebe ya Ssewamala
ng'alugiraba kanjibirireko ebbali kanjibirireko ebbali ebifaananyi bibanja abakamera era tewaliwo kintu kyonna kikola kyesitaza ebintu bino byonna biwandiiko by'abajjajja baffe kino si kya musawo muganda omusawo muganda tayinza kulinnya mu kibuuzo kituufu omusawo muganda watula tayinza kukkiriza kuseererawo kati bino sinzizo ebyenzikiriza enkya ogenda okusabira era entebe ya Ssaabakabona lwa Ssewamala naye ne Ssaabakabona aliddako era egenda kubeera ye togenda gisanga maka gange mu apulaiti eringa yamuseveni wavaamu aliddako era agisangawo kati bino nga bwolaba kazimba erubaga nga bwolaba kati eno entebe yawa Ssaabakabona era ebintu bino byonna byolaba bya Ssaabakabona jangu oyimiridde wano kati oyinza okugenda mu nyumba eno mulimu ekitundu ky'ennyanja ennyanja eno yeyakabaka Mukasa omulongo oli gwolaba ye mulongo mayanja omulongo tujja kuyita mpolampola kubanga njagala nkulage bulungi ebintu bino osobole okubyetegereza tiwali wotagenda kati ono mulongo mayanja era omulabako eddiba lyaki lyengo omulabye mulongo oyo kakati omulongo oyo mayanja kitegeeza nti ennyanja plus nyanja ikozi mayanja ya mulokole bwe banasanga akola ku mugga mayanja ojja kusanga gwa balokole kakati ebintu ebyo byonna Ssewamala yabisembeza n'abiteeka mu njuye nti bwe twetaaga amazzi ago eragalawerano kati bwe luzza olw'omukisa buli sinzizo ery'obuwangwa n'ennono luteekwa okubaamu n'omulongo ono era mu kitundu kino omulongo ono yafuga ensi omulongo mayanja tetwanja ensonga kati bwova ku mulongo omulabye oludda lwaliko ate ne Ssewamala olabye oludda lwaliko kakati mu kitundu kino era ojja kutunuulira nti bano abakyala be bakongojja mayanja era ekiwukiro ekiraba kirimu mayanja kati ekiwukiri kyabakyala kino kyabaana ngezaako okulambuza essinzizo so si essabo kyova olaba nsinzizo eyo era olaba nga mulimu ebintu mulimu olaba bwe lyalibadde esawo balisanzewo wuma enkya bwe tunaaba tusinza abantu bali bagenda kuba bayimba abakwaya nga bayimba era nga tulirayo naye nga bayimba ebintu byaffe ebyokuwangwa naki n'ennono era kyokolanga mulimu n'emizindaalo kakati kojja nja nkwongera era olaba nti mulimu bitabo ebyokuwangwa n'ennono kati ebintu byaffe ebyobuwangwa bwebitolaki bwe bifaanana kubanga essinzizo lino lyerisinzizo ly'obwa Ssaabakabona nga tutegeka okuzimba essinzizo eddene nga tuteekateeka okuzimba essinzizo erinaamalako nti amaka g'obwa Ssaabakabona oba kye bayita secretariat ng'olaba obukatuliki ensambya ye secretariat kakati buli Ssaabakabona w'abeera ateeka okuba ng'alina essinzizo wasinziza kakati Ssaabakabona eno secretariat ate tulina ekifo kye tuteekateeka ekinene wano nno we njagala okusinziira wano kutume nti ffe nga bw'otulaba ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tusaba otubulize pulezidenti w'eggwanga oba ow'ekitiibwa Salimu Sale kanve wano mwogereko lwaki abantu baffe naffe batutwalanga abatamanyiddwa abantu mwenna baminisita abali mu ggwanga abantu mwenna abali mu ggwanga lwaki ffe mututwalanga agaana kubanga naffe twali badde naye ebintu bino byonna kojja byolaba tibirimu ssente ya gavumenti tibirimu muntu yenna wabula twerwanako agaabo obuwangwa naki n'ennono ndowooza oyo President Museveni simutegeera nnyo simanyi gy'ali naye ndowooza taata wange General Salimu Sale akantu ako kategedde ssebo kitange nsaba ofeeyo eri enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ngenda kunoonyaako kwekyo kakati Ssewamala abeera kubanga aliko ekitundu ky'obucwezi kati wabeerawo empeeyo ebanjeru byonna ekiraga nti ffe tuli beerufu twava mu biddugavu
tuli beerufu abantu gye batulowooleza mbu tukwata abakazi simanyi enzikiza y'obuwangwa n'ennono yakusabira yagulagula ebitundu ebyo byonna bigenda bikendera era kino kyonna okyali mu kitundu kiri ekyapa ekyayiikeemu n'ekitundu ekyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono era ojja ojja kutuuka olabe abachwezi abantu abanyarwanda abanyankole abalowooza mbu nno ku buwangwa temuliiwo kaakati bandeese ndabe abachwezi mama wange nno munyarwanda ennyumba yeeno ey'abachwezi era nabo balaba tetwabalekerera bagirina abachwezi be bano era bw'obatunuulira ne ku biwu byabwe era byebyo ndowoozo biraba kitegeeza byabaki eddiini tesosola tesosola buli muntu waddemba okujja ayige mu ddiini ye nanti obuwangwa obuchwezi obunyolo obusoga obuganda bonna buli mu nnono etya maama nakayima nannyini nnyumba eno gye yeeyimirira obuganda n'obunyolo kakati abantu abalowooza bwenzikiriza eno y'abaganda bokka ekyo si kituufu kubanga eno nzikiriza sirambuza bantu masabo wabule ki naye nze bwe ndondebwanga Ssaabakabona nga ndiko ekitundu ekyokusamira kifaanana nga bishop naye nga dokita kati kitegeeza bajjanjaba naye ate ng'atuukiriza obwa bishop yadenga n'episaagiri kiringa faaza naye nga musomesa kakati bwe kityo kiringa faaza oluusi nga munnamateeka kiringa mp naye nga musomesa waliyo mp naye nga muyinga batta ekitiibwa kyaffe ekyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono ne bakitta ne bakutwala musawo musamize eyasamira emizimu era kakati ali mu kusamira mu kulagula ekitundu kino kyanzikiza ya buwangwa na nnono era kino ekifo kyaffe ate tukyayagala n'ekirala ate kino tikituma tetukyajyawo tufuuse bangi nnyo nange nazze situjanga nawo kujja situjanga nawo wabula okweyiga kati lino fumbiro lya maama nabuzaana efumbiro lya maama nabuzaana netufumbira abaana tubeera nabo bajja era tufumbira nange akamere nkafunye nga nakatuuka akanyama nkasise sirudde bijanjaalo kakati kwongera mu kwetoloola eyo tuzimba nyumba ya musajja mukulu bamweyana era ayagala kalina era tuli mumuteekerateekera olw'okuba nti yakuuma kabaka bulamu tuli muteekerateekera kalina gye tuteekateeka ya musajja mukulu bamweyana wali wajjajja ddungu kubanga situjja kugamba abantu nti tuli babuwangwa na nnono ng'ate ebintu by'obuwangwa situbikola ki titubirina kati tuzimbira bamweyana nyumba ye egenda kubeerako kalina 3 awo nja kubeera ngaawo era njagala kulaga wabadde watuuse olwokuba mu studio tugenda kuwangaalamu njagala ngere nga mpuyisa mu kifo kino tukwakwayo tugende tufuneko ekifo kimu we tunaatuula ate tukolere awo interview olwokuba musajjawo bamweyana ate nga mukutuzi waki waddiiru ate n'otwenge ensawo y'ogiraba omulabi wetuuka walusinza butafuaa otegeera ebyange bigenda kutuka anti mulangira sebo mulangira eno gye mbandeeta sebo eyo yennyini sebo mulangira tonkoze bubiyadde ebibyo tubisasulira ebyo tubireka bwerere naye otegedde kati musajjawo tumulina bulungi nnyo kati eno ennyumba agamba nti nedda mpeereza ebbanga liweze kakati njagala kalina nkoze eno ennyumba y'omusajja mukulu baamu mwava adde mu kalina era ogiraba emyaka gyemazeewo gundi ddene nange siri bulungi ngenda sooka ndeeteyo obusabo bwa seminti 5 kalina ya jjajja pa weza tweyanzege omulangi kati ffe tuli bannono kojja ennono kati tugenda kudda wano eno ojja kulowooza nti tutuuse mu maka g'obwa Ssaabakabona
si kituufu eno ofiisi yange Eyasala eya Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono ofiisi kati bwenzija eno ku kitebe eno ye ofiisi yange y'obwa Ssaabakabona. ebibuuzo awo bigenda kubeera nti eno ye ofiisi y'obwa Ssaabakabona kojja era bw'otuuka bulijjo ndaba ku intaneti nga bulijjo ndaba ku intaneti kati weda ndi mukwebuuza okuva we nazze nti byendaba ku intaneti ng'otudde onyonnyola ensonga oba otudde wa banaye abatulaba temukitwala bubi ono omukisa nfunye nange Ssaabakabona mwana wange mundeke ntuleko okumpi naye kubanga mbeera mbagamba oli olaba mu kifaananyi ye Mumbejja Nakamanya Namakula yazaalanga kati woofiisi eno ye woofiisi y'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Entebe eri eyamuwalawo Senga Kulannama Pulezidenti Jeno w'abasawo b'ekinnansi kati ebitundu ebyo byanjawulo abasawo b'ekinnansi balala nze munzikiriza nkulembera abasawo n'abatali basawo kakati kino kyekifo woofiisi ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era bwe mba nina abantu b'emiitinga abazze okundaba batuulaawo nze nebabatula tebalwamu nnyo ng'ekifo kiyoyote nnyo naati kojja ebintu bino tubikola okulaga ekifaananyi olina olabye okuvuga obukadde olina olabye nga watiisa olina olabye enzikiza kubanga nabo balabyewo nabo bazze balaba kubanga bwe tugenda okwogera ensonga z'obuwangwa n'ennono tulina okubeera nga tuli genuine era olw'okuba nti wakyalidde mutabanewo ate nga ye Ssaabakabona era olaba nti ndi mu kyambalo eky'obwa Ssaabakabona kale eno enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era tukubiriza bannayuganda bonna okusinziira bwe mufaanana mutukyalire mujje mutulabe timutuvuma buki buvumi kubanga mugenda kwogera nga temuyimanyi kyemwogerako nze ndi omu ku abo abeesitudde n'enzija nsobole okutegeera kyenjogerako. Ekyokubiri njagala kubuuza Ssaabakabona abantu bannayuganda bempiseemu okuva lwe twava okwerekera muganda waffe Baby Dave bambuuza ekintu kimu tujje kuweereze mu nnono tebatugambe kusamira era tebaawula busamize na buweereza bwa nnono ebyo ebintu biri birakola ki bibakonfusinga wabula waliwo omuntu omu gwe nateeza amagezi yabadde kwefulukuta abo kwefu owa CBS FM nabadde naye ekiro n'omubaka omu ow'e Masaka n'aŋŋamba nti ebintu sitaani ajja atya mu by'obuwangwa n'ennono kubanga abantu abalala bagamba nti eno ensinza ey'ennono eriwo ate gye batuumye sitaani kubanga abalokole saagala kumenya madiini wabula ab'amadiini we bajja bakyafuwaza buwangwa okusobola bwo okuyitawo ekyalo kiyitewo kakati sitaani ayawukana atya kyekireeta sitaani mu nnono era sitaani abeera atya nga taliiwo olw'ebikolwa ebyo ebitaliiwo mu nnono. Kati sitaani ekimuleeta omuzungu bwe yajja wano 1876 Brother Hamani ne Makeera bwe batuuka wano mu Uganda bajja n'ekigambo God ffe ne batusanga n'ekigambo Katonda kakati ekigambo Katonda ne bakivumbulika bakwata bajjajja baffe ne babatwala ku lwayo ne babatwala ku miti egyali ku makubo ne babasibira ku miti egyo egyali egy'ennono gye baatwalanga okuwaayo olwayo kati ge bayita amakungula nti edda bwe baalimanga emmere ne bagirima oli n'abazannya obulo ng'abutwala ku muti ogwo ng'atwalayo olwayo ate alima bijanjalo n'ajjayo ebijanjalo eyalunda embuzi yatwalangayo embuzi ebbiri ze yazaala n'ajjayo ennyana y'ente eyalunda kati nga ge makungula kati emiti egyo gye gyatuumanga nga bolaba ekyalo kino Kirowooza kuliko omusabo gwe bayita Kirowooza ku kyalo nga bolaba nti ekyalo Kampala kirina omusabo gwe bayita Kampala ekyalo Lubaga kirina omusabo gwe bayita Lubaga ekyalo Namirembe kirina omusabo gwe bayita Namirembe kati abayita abatagala nnono abali mu Kampala ng'ate bali ku nannyini ku musambo gwe bayita Kampala
era olaba katwe waliwo ewabyuma kyokola nti amabwesozo gonna gali katwe olw'omusamba guli gwe bayita byuma kati we bayisiza oluguudo olwo era otunuulira bwe tugenda ekibuli wewali ejjembe ly'ejjajja waffe lye bayita kibuli bwe tugenda Nakasero waliwo omusambwa gwe bayita Nakasero naye ng'egyo emisambwa gikyaliwo kati omusambwa Nakasero mutuula wali wansi we bayita wanassa akakatooga akali emanju ku bizimbe ebyo bya nassa kati omusambwa ogwogukolakikutuula naye abantu bangi ennono eyo tebakyagikola nti era bw'ojja ku kyalo kuno ne basenza jjajjaawo osobola okufuna amaanyi ago tusooka kugabula musambwa munannyini kyalo kakati netulyoka tugabula emisambwa gy'abajjajja olw'okuba nti ennono abantu tebakyagitegeera egyo gye bayita emisambwa gye twasanga mu nsi egibeera ku nzizi kati sitaani yajja mu kutta bajjajja baffaawo nga babagamba okuva ku nnono yaabwe bo batandika okugenda ku nnono y'omuzungu era bajjajja baffe bw'oba oyagala okumanya nti battibwa 360 battibwa bonna mwayangole mukaaga bajjajja baffe battibwa bonna mwayangole era waawonawo kigaanira yekka ne bamutwala mu kkomere lyali ekigo naggulira abasibe bonna n'akomawo ku lusozi ne bayita Mutundwe kakati abantu abaali basukka mu lugaaga battibwa Namugongo wewali omusango ogwa Nampeeta ogwateekebwangawo omugongo bunnannyini luzzi olwo lwe baakolamu akayanja omusango ogwa Naalongo ku bazimba ekkanisa ya Namugongo kati okwo kwe battira abantu naawe weebuuze Kizito omuto buuza abali awo Kaloli Lwanga ekyabassa nti baali balwanirira nzikiriza ya muzungu baali babamanyi baali babayita batya kati bakyusa bukyusa ne badaivatinga bali balwaniriranga buwangwa bwabwe bano ne bagamba baali balwanirira nzikiriza ya muzungu ate oba baali balwanirira buwangwa bwabwe lwaki ate Ssekabaka Mwanga eyali kabaka eyali badde ayogoberera ennyingo ate lwaki bagamba nti abazungu be babatta ne battisa njagala kati nkuzeeko Pulezidenti Museveni bwe yagenda muki yagenda ng'eggwero nayambadde ebyambalo by'amanyegoboti natta abantu ne bakyawa gavumenti y'oboti kati abazungu alaaliwo batta abantu bakyawa obuwangwa era nabo baafa Ssekabaka Kiweewa olw'amadiini Ssekabaka Kiweewa yafa Ssekabaka Kalema yafa Mukaabya yafa bonna baafiirawo mu madiini myaka 36 era yasembayo bamutwala Sisirizi ne bamutwala ne Kabayiga kyova olaba nti olunaku lwanga 6 e Namugongo fe ab'ennono twagala okuzzaawo olunaku lwanga nga 3 e Namugongo fe twagala kubanga tulamaga ewa Mwanga nga tugamba nti jjajja waffe tattangako bantu wabula ab'amadiini kati fe tulamaga e Namugongo kituufu bwe bajja okusanyawo obuwangwa bwaffe tulamagayo nga katambuze ekibuuzo ekyo era Namugongo ogambye nti Namugongo awo waffe essaawa zino watuddeko ekereziya era n'ennyanja yaffe ey'ennono wetuula era weekolera era wewabatiriza kati ettaka eryo lyagenda litya okudda mu Katuliki ate lyaffe anti bwe baamala okujja baatuggyako powers bwe baamala okutuggyako powers ne batandika okwegabanya ebintu ettaka lyonna lyolaba lye balina lyonna babbalibbe kubanga be baleeta okupima ettaka wano bwe baagala okuleeta okupima ettaka ne beesalirako lyebakolaki bye baagala kyova olaba be balina eddene ate jjajjaawo ani eyalibawo teri ebintu byonna babubbi si byajjajjaawo kati gwe olwokuba bakupenetratinga mu myaka 3 gw'olina omuntu ow'emyaka 4 omuntu ow'emyaka 5 omuntu ow'emyaka 10 omuntu ow'emyaka 6 yenna alaba kubanga eddiini emaze emyaka 15 emyaka 15 tulinawo wano omuntu w'emyaka 15 kitegeeza buli muntu ali wano fe okugjako fe abaliko emyoyo abaliko emizimu egyo ejattibwa abaliko ssewamala fe tuvaayo tubabuulira amazima bwe tubabuulira amazima nga bayomba nga batuluma tubalimba naye ng'akuwakanya wa myaka 3 wabula ogezaako okumunyonyola nti jjajjaawo baamutta ne bamusaanyaawo naye kati gwe kale
bw'abanga jjajja waffe ye sitaani eddiini yakamala emyaka 14 bajjajja baffe bali myaka 18 nezeyongera kyemugamba bonna bali muliro kyemutegeeza bonna bagenda muliro kakati eddiini nga tenajja wano waliyo omuzungu gwe gwolaba gwe bayita jjumba kati kojja fe mukuva tunyonyola abantu nga tubagamba abantu badde ku buwangwa bwabwe kati oli yayimirira oyo mufere oyo mubbi naye nga abantu bwe badda ku buwangwa bwabwe mugenda kuddamu okuyiiya mugenda kuddamu okulowooza tugenda kuddamu okuwangaala tugenda kuddamu okufuna eddagala tugenda kuddamu okuba n'ebintu amagezi agetegerera kubanga bakolanga eddagala ne bawanga emyoyo gyabwe weegiri naye tekisobola balunganya kye byakozesanga okubeera abalamu n'okuwangaala kubanga mwagisuula kubanga twagisuula kati yensonga eno yokka eri wano olwaleero mu buwangwa n'ennono bw'ozza okulambula nti ddala abantu bano babuwangwa na nnono mu bintu bino bye twogedde kujja owuliddemu ebyekisawo abantu abali eyo kansooka ekikubuuzo n'okikubuuza abantu bali eyo nga bagezezza okutawanga n'empewo okulaba nga badda batereeza empewo obuwangwa bwabwe ne balemererwa era bennyamivu nnyo nga mwe abazze ne mubalaga nti empewo zaabwe zisobola n'okutereera bakuba enzikiriza eyo naye bali mukwebuuza ebibuuzo bibiri balaba engeri gye mutenderezaamu nga ngeri ndala nnyo okutereeza empewo mulinawo seshoni y'abo abantu abaagala okutereeza empewo z'ebika byabwe nga bayisobola okutereera yadde bagenda kujja mu kuweereza basebo ne banyabo njagala okubannyonnyola nti fe abantu tubagamba okudda ewammwe naye mu kudda ewammwe togenda kusangayo jjajjawo wa myaka 2 akugongola kakati mu kutereeza empewo nze ayogera nammwe okuwangaalako n'okundaba nakufaanana bwenti nasooka kutereeza lubaale wano ojja njagala okukutegeeza manyi okutereeza lubaale anti bye nayitamu nze okutuuka nfuke bwenti namala kusalira era kyokola nti wobadde olabyewo ekiggwa buli woononsanga ojja kusangawo ennyumba ez'amasabu kubanga ndiko obujjajja omuzimu gwengongojja guyitibwa omusajja omufulukansa mutala segawa kakati okusamiza abantu abalumwa lubaale abantu abalumwa amayembe abantu abalumwa emisambwa abantu abalumwa abalongo kubanga abalongo be bannannyini kulongoosa lubaale gy'emyoyo egy'olubeerera nga bwe kyali olubereberye emirembe n'olubeerera amayembe ge mayambi amazadde era amakumi g'empya agakuyambako ebyo byetasobola kuyamba na mikono gyo kakati omuzimu muzimu bantu omuntu bw'afa tumuyita mugenzi bwadda tumuyita muzzi omuzimu ye muntu eyafa era teriyo nzikiriza nga tesinza mizimu basebo ne banyabo St. Paulo yafa Yokaana yafa Yosefu yafa ne Yesu Kristu yafa ne Nabbi Muhammad naye mufu mwenna ne Buddha naye mufu mwenna musinza mizimu lwakuba nti mutya okukyatula mu lulimi lwammwe kati babanyagako lulimi kakati njagala ekibuzo ky'omuziza sebo lubaale tumuteekateeka ababadde abalalu ne bawona ababadde abaavu ne bagaggawala tukikola naye bw'okikulembeza ku Mukono TV wano oba bw'okikulembeza ku social media nabaga anoonya banoonya balwadde naye bw'oba okibuuziza ekituufu abantu tubajjanjala era ne bawona ensinza ey'okutereeza lubaale eri mu session ndala nga wentuukidde jjajjange ne musangako gala kugamba njokyezaayo yeyennyini era tobimanyi tobaddeewo ebyo biri mu session eri kakati we tudda mu session ey'okusinza tusinza lunaku ki lwamukaaga lwaki mwalonda lwamukaaga nedda si lulonde kojja nagenje emyoyo gino giri musanvu bwe tutandika olunaku lwa sande olwo lwe bayita saanidde olunaku lw'enjuba lwerutandika kati bwe tudda ku lunaku olwa jjajjaffe Kazooba oba lwa Mande kati lunaku olwo luli olwawalumbe kati ennaku ezo buli lunaku lunyuma omwoyo kati olunaku lw'omukaaga tuluyita Sabaato luggwayo nti sewamala musonge lunaku lwa kusinza kati olunaku lw'omukaaga lwa Sewamala tulina okusinzirizako lwaki
lwe lwagguluddene. Lwaki mu myoyo omuntu ali awo yali agadde okumanya lwaki mu myoyo gyonna omusanvu mwasalawo olunaku lwa Sewamala lwe muba mutendereza? Sewamala y'ani? Sewamala gwe mwoyo. Sewamala gwe mwoyo kyekifundikwa ye mwana wa Katonda eyamalirwamu ebyensi n'eggulu. Kyetondeka ye nannyinigi ebbereberye eryakenenuka neryesusunkula enesusunkula eyo yali Sewamala lwe lwazi lwafe olutajjulukuka. Kati Sewamala kyekifundikwa lwe lwazi lw'omutonzi. Tusobola kavugira muko akayimba abantu ne bali bakakwata bakategeera. Kyetondeka ye nannyinigi ebbereberye eryakenenuka enesusunkulo eyo yali Sewamala lwe lwazi lwafe olutajjulukuka. Kakati ekyo ekintu ekyo kyokoze nsaba nkulya ekirimu njagala abantu bali bategeere ekintu ekyo kyokoze mu buwangwa n'ennono abantu bonna abasinga obungi babadde tebakirabangako. ng'omuntu ayisa obubaka mu nnyimba enneewombeekerevu ng'abo amasinzizo amalala gye bayimba era obubaka ne butuuka. Amagezi ago okuzimba ekintu ekyo nago mu maaso ng'omaze okunyimba njala mutubuulireko temwagolesebwa myoyo gy'abajjajja baffe okuzzaawo enzikiriza eno. Era basebo ne banyabo mbasaba temulwana nnyo naffe tuli batume abantumibwa Tonda Namugereka okuzzaawo ekifaananyi kye nga bwe kyali olubereberye. Kakati waliwo ekitundu ekyokusamira abantu kye babadde babuuza. Muliwo basseba abatabaazi awamu n'abazaana mujjendesa ekijjulo leero luno nga bule tombuuza nti ofumbye ki nze mmanyi nange abayala kozesezza amagezi ge nnina nenyiriza ekijjulo kendeesa abange kyamakubu era kiyamba nga kyatulema okutegeera n'ensi eno kwe kusaanawo okusamira twakuleka ne tukwebalama naye bannange kituleetedde obuzibu. Bannange mbagamba timusamire mufune emirembe bannange mbagumya timunyiikira okusamira. Twabula akale ne twerabira ensinze yawa n'ennyangu ne twesiba kweri gye baatuwola bannange laba emivuyo tubuliddwa n'emirembe olw'amaanyi ge twasuula emizimu n'abalongo emisambwa n'amayembe nazikunonze nzijukira ng'ensinze yaffe nga tutuula wansi ku mikeeka situsitama ku mutonzi n'engatto ng'ozireka eri oyingire mu ssabiro n'akabaani era n'ossaako amaanyi gali ne gakka era waaliwo emirembe abantu tibaadaaganga kuba baali bawulize nga bagondera omutonzi n'omutonzi kye yava abawulira n'abawa amagezi amangu. Kale nno nammwe nsaba mumanyi era ataasabira ali ku buzibu. totiisatiisizza bwogambye bw'ataasabira ali ku buzibu. Anti wulira ekika kiyinza okubamu abakongozi babiri naye nga kika kiramba muyinza okubamu abakongozi basatu naye nga kika kiki kiramba ayinza n'okuba atya naye nga mulimu abantu 12. Kakati mwe abasigadde mubabaweereza oli kabona abakabona wa lubaale abakabona wa myoyo ekyo. Kakati oyo kabona era ne wabeerawo n'essinzizo siryesabiro kitegeeza ku ssabiro kuliko eddwaliro kuliko n'essinzizo ng'era bw'olaba nti erubaga waliyo eddwaliro waliyo n'ekereziya. Kati bano abazungu kye baakuba essinzizo lyaffe ne batulekera nti omuntu yagenze mu ssabo naye agenda mu ssabo kiba kitegeeza nti ogenze ewasabirwa Tonda Namugereka. Muleke ddama nti tusinza lubaale gwe wali ogenzeeko mu ssabo n'osangayo mandolifa tugiga nti tusanisa okulaba Katonda. Kakati bassebo ne bannyabo abo bamalayika abaweereza obutonzi. Kale nno bassebo ne bannyabo mu kusamira kwaffe mu kuteekateeka obuwangwa bwaffe n'obujjajja bwaffe si kutiisatiisa kukola bintu bya kirogo
wabula tuli mu kusinza Mukama Katonda nga Mukama Katonda bwe yatukola ki bwe yatuze kati njagala wabula nga tusinzira nga tusinziira mu nnono zaffe mu nnimi zaffe mu buvo bwaffe butereevu era kyova olaba nti nze toyinza kunsangana mukyala yonna aba maama wange kubanga yakuzaala toyinza era yensonga lwaki noona akuvoola naye bagamba nti alina ekika mwava wampologoma wanjovu mulangira waŋŋombe naye agamba nti ye wa ddiini nyeeri ebyendo bya sitaani naye ate teyava mu bumbejja teyava mu bulangira tweyozeeyozeemu okitegedde kakati nze bwonsanga ne kojja Kiweewa olwo gwe mulaba ndi naye kojja Jjemba Kiweewa nti ekimumpisa kojja anzaala ye Nakamanya ava mu Ssekabaka Kamaanya ekasengejje mumbejja mwannyinanze soka munkubireko mu bugalo nzenzaala Ssaabakabona kojja nze ndi mwana w'abalangira n'abambejja ku ludda olwo mbeera saava kale nno bassebo ne bannyabo njagala mutegeere ebintu bino nti kojja wange Kiweewa mulangira kati tubaako ensibuko obujjajja bwaffe era bassebo ne bannyabo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma ya Buganda nyanja temanyiirwa Cuucu Magulu Nnyondo Kabaka waffe muwe ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Wandaala awo nyini nga tonnavaawo yewaawo njagala ntuuse obubaka buno ebigambo byange oluusi abantu basobola okubimpapiitinga obulungi kuba nze wembanga nsaba obanga omuntu annungi wemba muddamu simanyi lulimi livoola noluvuma wabula njogeza wakati mu kumanya n'okutegeera nsaba ntuuse obubaka bwange ng'Omulangira Jjemba Joseph Kiweewa njagala kutuusa obubaka bwange eri abantu bano wammanga era abalina access yonna ne batuusaako obubaka buno njagala mugituuse ku nsonga y'obuwangwa n'ennono egenda mu maaso okusookera eri abantu bonna ab'enzikiriza z'obuwangwa n'ennono ababadde mu kutya eri Obuganda eri Obwakabaka bwa Busoga nawulidde ku interview emu nga Katikkiro Wankole nga naye alina ebimunyigiriza ebitakyali mu kutambulira ku nnono mu interview yabadde ku TV naawe Katikkiro n'Obwakabaka bwammwe Wankole Obwakabaka bwa Bunyoro nga tetunnaba kola kintu kyonna mbasaba muveeyo mujje mwegatte ku Ssaabakabona tulongoose ennono n'obuwangwa kubanga ennono n'obuwangwa tetuli mu kulongooseza Ssaabakabona tuli mu kwerongooseza nnono zaffe Ssaabasajja Kabaka sikusisinkanangako n'olunaku lw'abalangira lwe bajja mu Lubiri saakiika kuba saaliwo nkusaba abasobola okusemberera bonna mbatuma Ssaabasajja obanga osobola okufuna information yeyo nkusaba ogitwale ng'ekikulu nti nze Omulangira Jjemba Kiweewa nze nsaba ndi musajja mulangira Ssaabalangira wa Buganda nkunoonya jjajjange eggomotoka nkusaba otuuse obubaka kuno eri Ssaabasajja Kabaka nsaba Obuganda busooke busitukiremu bunoonye Ssaabakabona eweetaaga okulongoosa n'okugolola tugololere wamu eweetaaga okutereeza eweetaaga okuwabula tuwabule era tugololere wamu tutuuse ennono yaffe ebituluma ng'abalangira n'abambejja basanva balumwa kubanga be baana baffe mwe tuva tekyewuunyisa okubanga omuntu ayimirise okudwanirira ennono nga mwana waffe ffe tumuzaala nyina n'omulala lubowa gwempulira saava ng'ali mu kulwanagana n'abantu ku social media nga nnyonnyola Obuganda nga naye waba ayogera owulira ng'alumwa abo basaava baana baffe ebyatulema okukola nga tuliko amalogo n'empewo ezitayagaliza basobola okutukulembera ate ne tukola ki ne tudda engulu gw'ozadde agikuba n'ozina Obuganda musitukireewo ngenda kwongera okubanoonya naye tusooke tuyimirire wamu n'ennono yaffe kubanga tetuliyawukana wamu nayo neyanziza neyanzika awo waawo kojja ebigambo by'omukulu tebabiddamu asooka onyongera okulambuza kojja nyongera okumwetolooza muzimba mutima eno
ujite wa jjajjaba kakati kojja nga tulabaze tugezaako ne batulaba ne dining ne tulya ekyemisana kubanga twejja kukyaza abagenyi nga tebalidde era tugezaako okutegeka ebiro lyesinzizo lye tulowooza okuzimba ery'obuwangwa n'ennono era obuwangwa n'ennono buyina bank buyina account number mu Equity Bank era buyina n'account eya dola dollar account era zino namba z'essimu buyina momo pay zino zina naye ebintu bino teri yali ateredde wadde musumeka bibiri wabula kibadde mu kiri ky'obuuza nti naye nga mweteekateeka nnyo kakati enzikiriza eno ey'obuwangwa n'ennono eri registered essinzizo lino tulina ettaka yika 10 we tugenda okulizimba okuba 1 kilometers 4.5 twekwata kwa Ssaabakabona Jjumba Luwaligaweesa kale nalina ettaka lyangawo Mukono nga ziri ekanya nendisabasala poloti nenditunda nenkwata ssente nengulira enzikiriza eno ettaka lya bumbi 2.5 bwengofunira wangu sirina kojja nze wamangenda kwawukanako ku Ssaabakabona njagala ntwala ekintu kino ng'ekikulu abatulaba twagala kuzimba sinzizo ebyobuwangwa n'ennono kitukakatako nga ffe byonna gy'oli ng'olina obusobozi ate era nga tolina busobozi tewaliwo buzibu nze njagala mbasomere akawunti namba eno eya bank ya Equity Bank asobola njagala akikole bajjajjaffe bakusasule naawe ebyo bitereere Equity Bank eri 10 62 0 8 4 5 eyo Equity Bank abali mawanga g'ebweru abakwata ku sente za dola nga gye mwagala okubankinga nammwe muwandiike eya dola akawunti eri 10 62 0 8 4 5 akawunti zino abagenda okukola waako ono gwe tukoze njagala muziteekeko momo pay eri 0772 6 23 8 ereeta Ssaabakabona ereeta Jjumba Luwaligaweesa era temugamba nti Ssaabakabona abasabye ssente nze Mulangira Jjemba Joseph Kiweewa nze mbasabye tusapootinge ekintu kino we tutakiwe maani bagenda kutulwanyisa batusuule tuli mu kuva buvi mu ntaana ate abantu batwagala magombe Ssaabasajja Kabaka taata muzeeyi nkunoonya nsaba ompa omukisa nkusisinkane tulabe engeri gye tuwagira ekintu kino ng'Obuganda omukama w'ettoolo nkunoonya kusaba ompa omukisa tukusisinkane tulabe engeri gye tuzza ennono yaffe ku ntikko ebirungi ebigenda okubeera mu kuzza ennono ku ntikko biyitirivu obungi empisa embi zijja kuddamu ziveewo kubanga mu nnono twasomanga empisa okulwanagana okwittingana kigenda kuvaawo kubanga mu bujjajjaffe tekyalingawo okulwanagana kwatandika nnyo mu madiini tetulina ddiini ya muntu gye tuvoola kino njagala mukiteege bulungi sirina tuvoola muli baddembe okuwulira abeetaaga okukola ki okuwulira nammwe abateetaaga kuwulira tetugenda kubalinda muli tusanga olwawo kojja kakati era tugenda tukola tulina ebitabo bye tugenda tuwandiika ebintu bino obadde naye bingi ebintu bino mubikole emyaka kati nga tuli registered tugenda kujaguza omwaka ogw'omusanvu tugenda kujaguza omwaka ogw'omusanvu ebintu bino bingi twabikola abantu balabe nti tulina vision tulina gye tulaga kubanga bwoba okulembera abantu olina gy'obatwala gye baba balina gye basobola okuba nga bagenda ng'omuntu naye lwakuba tubadde tulina n'ebitabo tulina ebirisamu olulala jangu kojja togenda mberwa bebideewo nina fayiro ez'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono era njagala okulaga nti fayiro z'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono nzirina
zonna registration buli kimu ebintu byenzikiriza era olaba eno fayiro yeeyibanda n'ebintu ebirala bingi tulina ekitabo book of accounts mu kubalirira ebintu byenzikiriza y'obuwangwa n'ennono bye tukozesa nti ebbanga accountability tugirina tukipinga record kakati record gye tutanakola yeya 2-3 ekitabo biri mu bakawuntanti baffe babikola olaba tukipinga record era record tuzirina biki bye tukoze ngenzikiriza kati omuntu alowooza nti tuli basawo bakinnansi ebyo byonna byanzikiriza ya buwangwa na nnono timuli biwandiiko bya mutabaniwo timuli kubagano si makanganye kitegeeza nti Ssaabakabona agenda okudda kalina okutuula amala okusoma fayiro abeegindi balina fayiro zaabwe era kojja ebintu bino tulina gye tuvudde ne bakabona baffe nga tujja tuteekateeka enzikiriza eno kubanga eno keesi ya mugenzi tolaba bakabona kati oyinza okulowooza nti deewo twamuziise ejjo ku deewo tobalaba bakabona eyo sanduuke ya mugenzi twali tuziika obalaba era kojja tibaga nti ebyambalo bino twatandikira mu mbugo ezo motoka zonna zaali mu kuziika naye njagadde okulaga nti twatandikira mu mbugo nga gye tubeera naye ng'embugo tizikuumika okwo kwonna kuno nga bw'okulaba kwali kuziika era bw'ona otunuulira okuziika kwa ddeewo ojja kulaba nga konna kukola ki abo bonna bakabona mwebali mu Uganda tikuli mugenzi bano bonna mwebali era woonoŋŋambira nti bayite bonna nja bakuyitira tikuli mugenzi tubaddeyo naye nga mwetegese nnyo nga tuweereza yakabona ayina emitendera gyayitamu mu kitongole ekyali tajje naye njagadde nkulambuze ono yali ssentebe LC5 owa Mukono district era nga mubuuzaako nga kabona naye bajja mu biseera bwa kalulu bwe bamala obululu nga baddayo makanisa gaabwe kakati yensonga baabo bonna bakabona kati abantu bonna likodi zonna nzina abantu bano bateekwa mu bitabo ebyenzikiriza y'obuwangwa n'ennono era gye bali mu kompyuta yonna bakola ki gye bali kati njagadde okulaga nti woofiisi y'obwa Ssaabakabona yensonga lwaki bwenzigi bwa Ssaabalambi w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono Ssaabalambi omuwandiisi omukulu w'enzikiriza y'obuwangwa naki n'ennono twamulese wano kakati namubuuzizaako kati okwongera n'omubuuzaako abantu tebamulabye Ssaabalambi ofiisi gy'olimu kannyonnyola abantu bagitegeere bulungi ono oyinza omuyita Lwaboogo wa NUP Lubongoya oyinza omuyita Lubongoya n'alala mafabi kati saa zino ebintu bye tebitegeerekeka tubigendamu oyinza okumuyita ono wa NRM yani ani general secretary wa NRM wenzikiriza kitegeeza ekintu kyetololera ku biwandiiko omukulu ono ye ofiisi ye era olaba musobola abantu okubalaga ku website yaffe ino kweri ngamba mweye muli musobola okutunuza kamera wano ne balaba ku website yaffe ey'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono genda mugundiyo wandikamu enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tondizi mu face genda wandikamu nnono.org ogenda kuba ogifuna eyo website yaffe buli kintu kyonna kye tukoze secretary era bw'abeera awo abeera mu kompyuta era olaba essimu ye ya landline kweri ku mmeeza mwetegese nnyo kati SK7 media nagwo omukutu gwaffe kweguli baguyita Sewamala Musoke n'emyoyo musanvu giri gy'olabye SK7 media Sewamala Musoke n'emyoyo musanvu Nono TV nayo nagwo omukutu gwaffe ye Nono TV ndowooza gy'emikutu emituufu emitongole egy'okuweerezaako information mubuuze ebibuuzo abaagala okumanya n'okutegeera
nga tonnaba kulumbagana nakwambalagana nanzikiriza eno kyali badde kya buvunaanyizibwa okusooka okwagala okunoonyereza n'omanya n'olyoka oyogera mu bantu oba n'olyoka ovvoola abasebo ne banya mbadde njagala batuuka agenza owakwaya basebo ne banya mukwaya yaffe eyatonzi mukwaya toalugirambizaako kojja waffe tonzi mukwaya finally bandeese weesinga okutegeera nalaba abaana bali smart sebo betegekera eno era bino byambalo byabwe era webakolera training biri byonna olaba bikolerako training ebivuga abamanyi n'okuyimba live music nnyo bayimbira ddala ennyimba zonna tusobola okuzizimba era ngenda kutwala mu studio eya Bam Records osobole ate awosingira ddala okutegeera kati olyoka obongere kitegeeza enzikiriza eno ng'enzikiriza endala yewaawo sebo erina music nnyo omulimu gwange omutuufu gwa kitunzi mu promotions okusinga ate mbasaba abali eyo yonna wemusanga ennyimba z'obuwangwa n'ennono kulwokuba zirimu obubaka bwe twetaaga okuyiga muziwe priority muziwulirize mwagale obuwangwa n'ennono era ng'anva waggulu ngenda kusigala nga mbategeeza nti kangende mu studio oluva mu studio ngenda kwongera kubategeeza nti ngenda kuza omwezi 15 omwezi gwa 6 tugenda kukola ennono fest ennono festival abayimbi abayimba ennyimba zonna abaagala obuwangwa n'ennono ez'enjawulo abantu abavudde mu buwangwa oba cultures endala bonna tugenda kubawerukaminga okubeera mu fest kubanga tetusosola mawanga emirimu kakati basebo ne banyabo nga tukyateekateeka njagala okwongera okubategeeza kati kojja ali mu studio eya Bam Records ono gwe mulaba ali mu kutakula kompyuta ye producer Bam yayitibwanga producer Ivan era ye yakoleranga Walukagga ennyimba ze kati yakola music tekako yadda ku nnono munyumirwemu muwulirize bye tukola Netuvunika omongo bonna olw'ebyo bye beenoonyeza naffe ne tulala tutyo ne tweyiwa mu makanisa olwo ne tusinza emizimu gy'abazungu ne tutamanyiinako bajjajja ne tubasuula tutyo nabo ne batunyiigira nnyo n'alumanya n'essaalumanya ono lubaale n'atafufulugaza kati twanguwe ffenna tupye ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kubaffe tubonyebonye tubonyetano lubaale ndaluma naye ffe ke twamutegedde kumukirako bajjajja tubasuula mpuliddemu akantu akagamba kati tulwane ffenna tudde ku nnono tusobole okulwanirira abaana baffe kitegeeza nti gwe ali eyo alaba senga otandikira wano ogenda kuba olwedde olwanye ku baana bo baleme kubonaabona kutereeza mpewo zo baleme kubonaabona kukkiririza mu nzikiriza y'abajjajjaabe nga batandika butandisi nga gwe wootandika akayimba ako nga kalungi kazzeemu konna nga mulina music oyetaaga abantu okumanya enyimba ez'okuwulira alina nnyingi kati singa oseetuddeko mu maaso netutandikira wali kati twagula ffenna tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kubaffe tubonyebonye tulwanye entalo lubaale nga waluma naye ffe ketwa
twamutegedde ku luno akafecce abasinga okutuvuma eyita bannaddiini basale bafaaki bafaata amaanyi gye bagala galunyiza kasuba kiyo mu nzikiza bapakinga mu butawuni ne beesolosa mu bigwero era ffe ne tubanjanjaba naye gwakusabira oyo emizimu ayembega kuveemu nyatwala olindiga gawala ongasula mpewo abamutuufu kutabuka wefenna tudde ku nnono tulwanirire abaana baffe baleme okusanga agazibu kuba ffe tubonyebonye tulwanye entalo tubalenga luma naye ffe ge twamutegedde ku luno akaffecce tudde ku nnono. Enyimba ezo kojja nyingi nyingi mu studio era zendi mukulirizaako zewampeerezaako naye nazo zinazimala nga nezo zonna timuli olwo waluwuliddeko mbi enakuweereza ezo teziriimu kakati twawandiika oluyimba olw'ennono ewaffe ennono olwo nze nalukola ewaffe ennono abantu ba Uganda bannabuganda ewaffe ennono kirooto kyali kwolesebwa okuva ku Ssekabaka Kintu nakifuna mu kirooto bateereko ewaffe ennono oluyimba baluyita ewaffe ennono nalwo lwawedde muluwulireko kubanga abantu bali wano nga bagamba oba ennono gyekiri oba ennono kiva ku ki ekigambo ennono kivaawa ennono yewa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu jjajjaffe Kintu Mazinga azaala Kintu asibuka nnono ennono kyamira kikonge ku lw'Emityana lindako wano ku luguudo olugende waffe Emityana ku lw'Emityana weewali ennono ewali ekigambo okikonge ekikonge manyiwo oba tonatuuka zigoti mpeta nzira eno wetodda enobot n'ogenda ennono ewa Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu we baatuula nga bateeseza ennono ya Buganda amateeka ssemateeka wa Uganda ennono yonna gye tunonooza kwegamba ekigambo nnono webabagira amateeka wetulina okutambulira we tutambulira ti Omuganda talya ng'ayimiridde omwana omuwala abuuza afukamidde ennono eri bweti obujjajja bwaffe ekigambo nnono kitandikira era ne batuumawo ennono ya Ssekabaka Kato Sserubbo Kintu kakati ennono y'ensi yonna gye tugoberera yasibuka awo nnono naye abantu abeeyo ku bitundu ebiriraanye awo zigoti nnono ekiro ebitundu ebiriraanyewo bamanyi ettandawa bamanyi value y'ekintu ekyo tewali akimanyi era kwe kwava Ssekabaka Kintu okundoosa ekitundu eky'oluyimba olwo muwulira message olulibigero ngekula n'Abaganda aberukumbibwa bano tuwangula n'otwogeza oluzungu okututayiza namunnimi endala amawanga gazoogera zezaabwe eddala eddagala lina ekiri ewala enkansizamu okunyonnyola nze nafuna ensisi jjajja wa Buganda okunkyalira yagira mu mbuyaga n'empewo ey'akazima yasimbuka ebuziba twayolesa omuzira enyoma n'engalabi ng'olutumwaniriza twanyumirwa ekintu ebivuga n'ebuganda olusingogoba yali ng'ayogera okuvula n'omugamu awulyamu ekigwo yali ng'agabula ensaali n'omuwafu gwe gwali omwenge Ssekabaka Kintu ng'alamula yasooka n'akibuuza okututangaaza obutabuyita nsolima omuntu omutuufu ewammwe baawa ensa yaliwo mangu nnyo era namuddamu n'essanyu lya nsuso oba ewammwe ennono bino byandikola nnyo mufuna eddembe oba ewammwe ennono
Parliamenti ya Buganda kiteri nnono. Abali b'emmengo mulekebera kunzemba ku byakamba. Omusanga tekakati ebiriwo maama Nabagereko yabise nnono. Mpaka nkulembera abantu ekitiibwa kya Buganda tukize nnono. Kalulu n'essanyu eririwo kulannama abakyala batwale nnono. Okuva ku nnimi ezisomwa nze okukula kimu kati ekigasa. Abantu kati abali abantu abakulu b'obusolya gekadde okumanya. Ewaffe nnono mwenna basanyize gekadde okumanya. Ewaffe nnono n'amaanyi ga Uganda agava nnono. Bwe mulidde nnono mulitwala ne ku maanyi agali ennono. Abaligenda ennono otamira kikonge enodde nnono. Twava nnono n'ensangi za Uganda zaava nnono. Kati se wamala nkusaba nsana n'ekiro okunenge nnono nsibudde. Kojja tuyisiza obubaka buli wamu okutegeeza abantu bannayuganda era nebaza ttiimu gyenkola nayo tugezezzaako okuyisa obubaka okunnyonnyola buli munnayuganda nti ekituufu wetaagisa okudda ku nnono yo. Ogwammwe mugukoze. Ogwaffe tugukoze mu nkola nno yonna. Abayimbi abawuliriza musiki abawagizi ba musiki mwenna mbasaba nga tuyita mu music ekituufu kiri nti musiki yasinga okutuusa obubaka ku bantu bwe kiri. Nange ngenda kuwa obuyambi bwange olwaleero maaso gammwe nti ngenda kulwana n'ebitone by'abantu bonna gye bali abasomesa obuwangwa n'ennono. So yonna gy'oli ng'olinamu ennyimba ezoogera ku buwangwa oba bwa kalica ki oba bwa kalica ki naye nga buwangwa ngenda kubeera wamu naawe mpozi kojja nakano kabagambe bayite mu BAM Records eno studio yiyo jangu nga bwoli si bya ssente gw'oba olina ennyimba ze z'ensi ziri ssatu ng'olinamu lumu olw'ennono jangu kojja akukolera ekintu tokirabye bamulabye mbadde saagala kwetumiikiriza naye obuyinza mbufunye. Obuyinza mbufunye mu ati abantu abali eyo banaye abaana abato ekituufu abantuukirira bangi infact bangi besiyamba because sisobola kuyamba buli omu nabangi bembadde ngezaako okuyamba mbadde basindika wa Jona ne baproducers abalala. Mbasaba mujje mu BAM Records. We munajja mu BAM Records mugenda kuba musupportinze ennono yammwe kwe muva. Ekyokubiri mugenda kuba musobola okufuna musiki wammwe wakiri ku masannyalaze kuba saagala ate nammwe mujje nga ate muli banaku nnyo nga temusobola nakugula amasannyalaze gakola nnyimba zammwe. Nze amazima wamma gali nfuula ow'eddembe naye woba badde ogenda mu studio n'otwalayo emitwalo 5 yadde olina 10 jangu olw'okufisiza obudde kale bagule amasannyalaze n'oyo producer naye koolo tatusaba ssente egy'ebiri aginywemu soda oba okitegeera bulungi kubanga naye agenda kuba amenyeka nammwe. So ekyokubiri mu buwangwa waffe ffe tuli bagagga tetwagala bantu banaku beereere abanaku tubaagala mujje tubayambe mugaggawale muddize bajjajjammwe. Weewaawo kojja era mukadde kano program tetwagala kusukkaawo nga tosomedde bantu nnambayo kubanga abantu balina okukukubira gwe kennyini fe amasimu gaatutamadda. Basebo ne banyabo amanya bampita producer BAM okuva no mu BAM Records. Enamba y'essimu eri 0706 58 83 37 njiddamu eri 0706 58 83 37 giddemu mu lulimi olwaffe. Enamba y'essimu eri 07 0 mukaaga 0706 58 83 37 giddemu mu lulimi olwaffe eri 0 7 0 mukaaga 58 83 oluzungu lwabonona kati kojja mukubira oluyimba olulala lweweewulira noga nti luno nze nalukola naye nga nange nsobola okuzinamu n'abantu bali bategeere
mupira oluyimba lwowulira oluggalawo nawe lwewulira ngoma nagikuba wasobola olina kanzizekyo waliwo oluyimba kojja lwagambye abadde ayita bannabitone oluyimba olwo nalutuma bannabitone ab'ebitone nti ekitone kikubeezaawo ekitone okifuna n'obeera bulungi ekitone okikozesa ne weeyagala oba oli muyimbi oba ovuga mu motoka za mpaka oba okolaki oluyimba nalukola naluyita bannabitone nti ekitone ekyo tokituulira kojja abayise naye mukola muweereze nga mukola omuziki mweguli abalaba omuziki wenakakasa nti weeguli ngenda kubeera omu kubagenda okugulawo bandi ya bamba live shows muzikole kubanga ebivulu mbyetegekera ate namwe mulaba nga music mumukoze nga mulungi ebivulu byonna byengenda okutegeka mu Uganda ngenda kubatimbanga mujje muweereza Zetonda bakusiima bajajja mbadde nabulanga ningeyawambwa nga nkasibira makyaki mu kusabwa masabo nga itakaawo bwentyo kati bwentunula ku birungi ebirungi kati bye babadde mbisiimye kuba kafaananyi ku ttale bajajjaabo kale nga bakuba nga ne bwe bakuba enkuba lwetonye bakuba abaye mwebale kuweereza abantu bangi bakyusiza obulamu abantu bagaggawadde mpozi ffe abatali bayimbi tubaggawadde ku lw'abayimbi siri bubi baabo babuuza abantu naye siri muki muyimbi naye nfunye sente na buli kyennyina mu baki so mpa nnyo respect abantu abakola ki abayimba ekyokubiri nga we mutendereza mwongere amaanyi mukola ki mukuyimba abantu mubasomese nnono mubasomese ebintu byonna Bana bulo kugatisa abantu
Nani okutuusa abatemu nange gwe kunga abalala twejjekaga amatu g'embuzi kituufu kati ogenda tukalubiriza kati ogulika ssente mmeka zayagala okugulamu pansi njagala kubayita mu kivulu ky'ennono festi kigenda kubeera Lugogo ngenda kuza omwezi 15 omwezi gugenda kubeera gwa mukaaga olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga kola olunaku lwennyini tuba tulina okujja wano okusinza akati tujja kusinziza eri awo wennyini e Lugogo so ngenda kuza omwezi 15 omwezi gwa mukaaga tutandika ku makya Batibo Events and Marketing Agency ngenda okutegeka ngeri wamu ne sawa kabonga Bam Records nga tunaba kutuukaawo egenda kukola ennyimba 2 ez'abaana abato ba upcoming promotion nze njikoze ogenda kujja buzi wano nga promotion eyo ya first tuli mu kupromotinga nnono ennyimba 2 naye buli muntu ennyimba 2 olulolo oyagala n'olw'obuwangwa lutya lumu ku ssente zezimu ez'entono ze tugenda okukkaanyaako mujje mwewandiise buli eyeewandiisa agenda kufuna ennyimba 2 ku mitwalo gye 15 kakati basaba ne banyabo mwagala tubongerereko engoma nnungi kojja twategeka studio eno njagala otunulira omuzindaalo guno gwa studio ogende mu studio zonna z'olina kubanga gwe promoting abayimbi omuzindaalo guno gwokka ng'aboziraba miliyoni 3 guno gwokka era tulowooza bulungi nti ffe bamu ku bantu abalina best studio gy'oyinza okukubiramu engoma gy'okolaki gy'oyagala kompyuta muziraba za apples tuyina buli kivuga kyonna okuva ku ngoma ndongo biki byonna timuli kyoyagala mu studio nga tikiriimu leeta adongo Aziza Zioni leeta balabe Aziza Zioni ebintu byo bibino Azizi onatukyalirako jamu leeta ne success kojja njagala kulaga buli kivuga tukirina ate nga bikolera ddala biri ku oligino kano gundi yasinga gwenda basinga okukasuna nagamanage mulindwa byonna njagala kojja olabe success zonna tuzirina naye n'abazifuuwa we bali wano webali abakubi b'endongo abalungi bonna bamwe balina emirere gijo buli kintu kyonna wekiri mu Bam Records siga nti oluyimba ojja lwagalamu omulere ng'ate gwakunoonya sigamba nti oluyimba ogenda lwagalamu endingidi ng'ate yakunoonya siga nti oluyimba ogenda lwagalamu eŋŋoma ng'ate akunoonya kanzire wano mbadde ngenda bongeza 15 naye ngeri gyekiri tugenda mu kivulu mbalesewo ku 15 naye ebirungo ndaba byeyongedde ojja si muntu nti agenda kuddaawo ng'oluyimba lwagalamu engalabi ng'ate kojja ng'eva bundi bujjo mweryo omuziki gwennyini buli kintu kyonna muziki mweguli sigamba nti oluyimba kojja omuntu agenda lwagala buli rizimu rizimu yakola ki yakunoonya sigamba nti oluyimba omuntu agenda n'ebintu byonna nga mulina bipya ate nga byakabeeyimu byonna twabikola eno besigita eno livi eyo rizimu eno solo sibyawo byonna ojja kubyawula bino musayi kiweewa yabisogeera abitegeera kojja eno ye beesi ebeera ne gundi nnya kakati siteri kintu kyonna nti ate munnange njagalamu akagoma nti ate bagenda kafulumya simanya ate tunoonyeyo omusabo ebya studio byaki bya studio si byate ebimu eri musinzizo si byeri musinzizo si bya musinzizo buli kimu ekyawano weekiri ng'ate kikolera ddala waliwo leeta kantu kalikaliko wansi kati waliwo eno
bagita effect machine eno bagiyisaamu endongo kati endongo nereeta akawoowo kalinga akamadokisi ke yakozesa effect ekyuma kya bbeeyi ddala erimu ebiru kakati gwe kujja gwokolera abayimi ate oba mu studio osangamu kompyuta byonna ebyuma bya mu studio sitwagala muyimbi ajje agambe kati eyo nako mukawulirako mu luyimba lwa taata wange eyo kakati ogiraba nti olwokuba tugiyisaamu neeyita mugundi era eyina ne pini eyina ne sawundi mwe muyisa sawundi netuyisaamu sawundi amagezi maganda mwateekamu mutya atya nanti olwokuba twali twagala biyitemu wali ne mwongeramu sayansi ne twongeramu endingiti tugikubira ddala kwegamba abantu bayinza okulowooza era ndowooza ogiraba Bam Records Bam Records bwetyo Pro Bam producer bamweyana yoyo atademu sente kabeeyi mwako gye mufuna wantu wonna oyira bulungi nga ab'enzikiriza y'ennono expenditure eri wano nga nnene mugikola mutya ekituufu kojja expenditure nene kubanga bw'otuuse ku mulyango osanzeeko omusirikale musanzeeko era wifi tugisasula emitwalo 6 buli mwezi emitwalo 6 tulina omusirikale asasulwa emitwalo 6 buli mwezi kakati amasanyalaze tukozesa amasanyalaze ga miliyoni 3.5 buli mwezi getukozesa okwo tekuliko bantu balidde batya batambudde batya amazzi ga national water gali wano tulina ga national water tulina n'oluzzi olw'omuttaka amasanyalaze bwe gavaako tulina standby generator nga kweri era abantu abali wano ku kikomero ekyo boolabye bonna bamanyi password bayimiridde kuli basobole okukola ki okubanga nga boota ka network era Nono TV twauploadinga video 4 buli lunaku 4 ate nga tikuli ya simu ku Nono TV ne ku SK7 Media nga tikuli ya simu kamera ezo tulina 12 tusobola okwekolera buli kintu kyonna naye bassebo ne banyabo obuyambi tibumala lwakuba abantu bakkiriza naye titulina donation yonna tusaba bassebo ne banyabo abakkiririza mu nnono abatusaba nti tuweeyo akalala omanyi Bam okuba ennyimba ezo zonna naye ng'asasulwa kitongole kubanga nnyimba za nnono abazimba bali ku kitongole abantu gye bali banasasula ki ensonga lwaki nkikubuuza saba kabona abantu gye bali baagala nabagambye nange kennyini gye ndi njagala naye mbadde simanyi wensobola nakuteeka obuwangwa bwaffe oba ennono yaffe negenda mu maaso so abali eyo abakyalwanira mu ntimbe abakyali emabega nga mulwana nga muli wamu naffe emitima gyammwe naye nga temwagala kujjayo feesi zammwe kwongera kutunda kintu kino nga ffe abajjayo feesi zaffe mutuwagire nga musinziira ku nnono zaffe ennamba y'essimu njagala ey'ennono ogibasomere ate bukiripu ebwo njagala mubumpe njagala abantu bonna babufune si mu bubi tetuli mu kubasabiriza abaagala otuweereze obujjajja bwammwe tuteeke obuwangwa bwaffe ku map embeera yonna gy'osobodde oba osobola n'okufuna 5,000 oba 2,000 5,000 zigula amasannyalaze nnyo owulira bulungi kitegeeza koolo oba oguzeeyo ka data akasobola okuyamba ennono TV okulwaninga eddakiika 5 kati kyonna ky'olina mu tucontributinge tweyagalize n'abamadiini amalala beeyagaliza becontributingira beekolera ebyabwe naffe twekolera ebyaffe nze ndi musanyufu nga tuli mu kumaliriza ndi musanyufu nnyo gy'oli okwewaayo mu bintu 3 ebitakoleka okusookera ddala okwewaayo okureducinga obudde bw'okukola emirimu gy'oyekka egikuyamba ng'omuntu n'otowa obudde fenga abaganda oba abantu abakkiririza mu nnono osobole okutuweereza ekyo nze njagala bajjajjaabo bakusasula kuba tetulina busobozi bukusasula ekyokubiri okwesaddaaka ebimu ku byokoze n'entuuyo zo
okugeza ng'ekitebe kino Wow. n'ogamba nti kino kikoze muntu weza fa abantu bonna bali eyo bakola naye olaba tebaagala kukwata mutwalo mu nsawo kuguwa buwanga bwabwe bwe balikwatidde poloti ya 5 ku 10 okuwaayo ettaka lino lyonna nga liri mu kibuga wakati nga ligula obuwanana bw'ensimbi n'oliwaayo ku lw'ennono ekyo nakyo njagala bajjajjaabo bakusasula kubanga be bakusobozesa okubikola ate bwe balaba nga bakusasula wano wootuwadde ng'ekitebe bakusasulamu ewanene nnyo wakiri bakuwemu amaka amangi ennyo ewantu ewalala ewatali wano era wakiri bwaba bakusasula bweba balaba nga balina obudde butono obukusasula bakuwe bwakedi nga 8 mu kibuga wakati ku 0 mu mayiro ekyokusatu kyenkwebazaako be bantu b'oyambye okukyusa obulamu bwabwe ku lulo olwo mba nebalizaamu abantu bonna abafuna ekyokulya abaweerera abaana abali mu kutambuza obulamu nga balwanagana bukyuke nga basinziira wano mu buwangwa n'ennono kubanga nkulabye n'abantu enfunda entono abasukka mu 100 gavumenti ogiyambye olusozi lunene abo abamu baali badde babbi abamu baali badde batawanya gavumenti naye wakati kulwokuba balina emirimu gy'obawa nga basinziira mu nnono nga basinziira mu buwangwa waabwe bafuna ekyokulya ne batayirwanisa gavumenti n'akalowoozo kano nkatwala eri gavumenti ya Uganda nga we musapootinga abantu just asobola okubeera ne kyaki emu ebwayisa ng'alina abagobereza 50,000 ne mumusapootinga ne mumuwa obuyambi kulwokuba alina abagobereza 50,000 mbasaba mubeere concerned ennono eno eyina obuwagizi mu Uganda yonna Uganda nene okutuuka okubeera nga ndi omu ku abo abajulizi abaaliwo mu kitundu kimu kiyuuni nga babatiza abantu abasukka mu 3 mubawe support kubanga gye munaakoma obawa support gye bagenda okukoma okuprovidinga emirimu eri abavubuka n'abantu abalala kubanga amasinzizo ge twagala gazimbibwe mu bitundu ebyenjawulo okwongera okuspreadinga ennono era bwetaagawo abakozi nga bano abali wano kitegeeza tugenda kuba tubayambira abantu bangi tetugenda bayambira abantu nga tetubafunamu bwe tunalaba nga gavumenti eno tetuyamba nga tujja tubagamba mutuyambe kojja tugambire kino minisita Chris Balyomunsi tweteekateeka bulungi ekizimbe tukirina ebyuma tubirina batuwa amayengo gano mu TV nga bwe baagawa abakatuliki ne babagawa abakristaayo naffe batuwa amayengo gano amayengo ebisigadde mugenda byekolera ebisigadde tugenda byekolera batuwe buwi mayengo nze minisita engeri gye sikutegeera bulungi ku kyamayengo kantuusa obubaka gye mbutuusa taata wange omulungi Genosali Musale akanda naho nze mutabani wo Jemba era ndowooza olaba bulungi nze ndi mu maaso go eddiini eno tugyetaaga mu Uganda eyawamu eddiini eno nkuŋŋaanya ng'enkuŋŋaanya z'amadiini amalala eddiini eno nzadde nga amadiini amalala eddiini eno ate yankizo nnyo nti esomesa obuwangwa n'ennono naawe olina obuwangwa bwo mwosibuka taata tukusaba amayengo manyi kintu kitono nnyo gy'oli just gwe kutulikomayindinga batuwe frequency ebyuma tubyegulire kubanga abalala abakusabiriza bakusaba frequency ne bakusaba n'ebyuma tuwa amayengo ga TV ne radio tongere okusaasaanya enjiri y'obuwangwa n'ennono era ku nsonga eyo ngenda kunoonya taata wange neyanziza neyanzeeke nze njagala kusuubiza nti Genosale ebyabimalanga ebyo Genosale abimalanga era tugenda munoonya era olunaku lumu nja kutuusa waali ebyo abimalanga si mugamba mbuno mu gavumenti ki sigamba mbuno tuli mu byabufuzi tetuli mu byabufuzi wano mu kuweereza twetaaga ekintu ekyo n'omuntu asobola okukitukolera ebyo abimalanga ajja kubanga ye ffe waffe mu music industry kubanga oli muyimbi twamutuuma chief listener yesaabawuliriza w'abantu bonna so oyo ebyajja bimala bana etweyanziza era ngenda mukolera omulimu amatikkiro ag'omulundi ogwokutaano gaali Ibanda eyibanda mwankole eyibanda ag'omulundi ogwokutaano twali Ibanda mwankole eyibanda twalina abantu abasukka emitwalo emeka ngenda kuweereza bw'oyogedde ku nnono ye ngenda muweereza nga ndi mwankole n'abachwezi
munonoye alaba abachwezi bembeera nabo mu kitundu ekyankole era kojja nga tusinzira wano ngenda kuweereza ebusoge wa baba waife kyabazinga ewaali amatikira ag'omulundi ogw'omukaaga ngenda kuweereza olabe nayina abantu abali 10,000 ngenda kuweereza clip zoba omuwa zokka ayatunula akole ki ate tugenda kutiisa ekibuga Kampala tugenda kiyuguumyamu nakuyise kuyuguumya ennono fest awo omanyi mulowooza Kampala teriyo bagoberera nnono kino tugenda kukikola ku lw'abanna Kampala abagoberera ennono n'abatali mu Kampala ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gugenda kubeera gwa mukaaga tuli Lugogo Kampala tujja kayimba kalyeri ko bayimbidde bakayita batya tudde ku nnono akennono akuko bawe mwakapera ewaffe nnono abantu ba Uganda tudde ku nnono ewaffe nnono twava nnono mwenna abanna-Uganda tudde ku nnono ewaffe nnono bannange wano mu Uganda ewaffe nnono ennaku z'omwezi 15 omwezi gugenda kubeera gwa mukaaga tugenda kubeera Lugogo kino tekibangawo mugenda kuyimba Lugogo ate emitwalo n'emitwalo gy'abantu gigenda kujja yewaawo